bukyanga obanga bamindi munnange abasinga muvumirira nnyo abantu abava mu bitundu ebyenjawulo naye nga amawulire genguleetedde leero munnange mawulire ga nnaku about ebigenda mu maaso mu bulamu bwa Kyaliwa nga amanyiddwa nga Diana Nabatanzi era ng'ebintu byewenjogerera byongedde okubeera ebibino byongedde okubeera ng'ate bikaabya. Omukulu amanyiddwa nga Lwasa oluvannyuma lw'okutegeera muno Diana Nabatanzi takyalina kyamugamba era yamuvinga on era wetwogerera alivinga obulamu bwe nga ye nga Diana Nabatanzi era nga anyumirwa nnyo era ng'agenda mu maaso n'okulaba muno yeekolerawo ate ekitwala obulamu bwe maaso. Lwasa yavuddeyo mu bufaananyi obw'enjawulo n'atiisatiisa okufulumya ebifaananyi bya Diana Nabatanzi bye twandiyise nudes era nga wenjogerera emibiri kyayita ku mikutu egy'enjawulo egya social media platforms. Abasinga ku mmwe mulinza okuba mwabirabyeko, abasinga muleka akwate munnabirabyako naye nga kyannaku nnyo okubanga ogusajja oba ekisajjasajja oba ofwefuula ekisasalala n'otawa abakyala kitiibwa. Omanyi mu kusooka nali mpagira Lwasa Samu yangamba bambi musajja wattu baamulyako akasente ke ensonga ezifaanaganako bwe so but bwekituuka ku eno level okutandika okutiisatiisa omukyala yenna kubanga vayo n'otaka video akasooka nga muli naye nga naye tayagala kubeera mu self which ye ng'omuntu asooka ne private life ye nga tayagala giteeka mu social media. Oyinza okuba gwe ekyakuleeta okwana Diana Nabatanzi kiyinza okuba oba oliawo kyali kyakubanga ofuna popularity weyongerako otutumu abantu bongera okumanya of which oyinza okuba kifuna naye lowooza ku kifaananyi kyogenda okuleka abaana ba Nabatanzi baalizaala ebigambo bino ne banabisanga ku social media ebifaananyi bino ne bali bisanga ku social media bigenda kubeera bitya so simanyi oba yabitadde naye njagala ovumirirwa ekikola Lwasa kyayigezaako tiisatiisa. Amawulire genina mbu Lwasa atiisatiisa okutta akatambi ka Diana Nabatanzi nga bali bonna mbu nno baagenda mu kifo ekimu ekyekusike naye muno Diana Nabatanzi yakimanya mu kifo kino kyalimu kamera. So Lwasa munnugu nogezaako okusasulwa okulivenji ngeri Diana Nabatanzi mbu Lwasa ayagala kutta ebifaananyi okitegedde Lawrence ojjuka ebifaananyi bya Desire Luzinda ojjuka ebifaananyi bya Zali ne Cindy awo n'abiyingiramu Judith Hardy. So njagala okukuba omulanga eri buli mukazi yenna bwe kyali kituuseeko buli mukazi yenna bwe kyali kituuseeko naddala ng'oli serebu oba nga toli serebu naye ne waba wasaasaanya ebifaananyi byammwe mwekubisa nga muli babiri wabanda baba babiri oba obutambi bwe mwekwata nga muli babiri omusajja oyo n'abufulumya. Njagala okubakubira omulala muveeyo mulage girl power mulage woman power mulage amaanyi amaanyi agavumirira ekikola kino kwanza sikirizamu era ebifaananyi bino nemala bifuluma Lawrence oba Diana mwabiri oba tabiriimu ngenda kunoonya Lwasa ompulira Lawrence ngenda kunoonya Lwasa akigeze Lwasa weepanga kigeze sinakakasa oba bifulumizibwa tonnabifulumya wabula nze byenda ku social media nebyagangudde matu gagamba mbu Lwasa atandise okutiisatiisa mu inbox ya Diana amutiisatiisa ngenda kuta obufaananyi ojjukira nga tuli wano ojjuka ekifo kiwe kiti mwalimu kamera biki geza obite olaba muno tuli be Masaka kairwa kwa kayinze kale banzala Lubeero naye nga nakulya Masaka olaba muno Lwasa olwe Masaka ngenda kunoonya my friend ngenda era campaign eno njigudde olunaku lwaliro bannange tetusobola kukkiriza Lwasa kutta bifaananyi Lwasa lekera okutiisatiisa omukazi ebya Diana Nabatanzi n'ebibyo mubireke bibeereyo mu nkukutu temubireeta mu public. Twabategeera dda mwayogera wamugulira edduuka n'omugulira edduuka edda amaduuka 3 ku Goodwill byonna twabitegeera naye katuwafuna omukyala pozi nga kyogamba omukyala takumala oba you're not contented okitegeera naye kasitoba ng'oli contented n'omukyala gwewafuna I don't know why osobola okugenda mu maaso n'okutiisatiisa omuwala akola ki n'omuwala afaanaganako ng'ani nga Diana Nabatanzi. So mu mbeera ng'ezo Diana Nabatanzi ngenda kuyimirira naawe njagala okukubira omulanga na buli mukazi yenna gy'oli oveeyo oyimirire ne Diana Nabatanzi bino ebyogamba buno bagenda kufulumya ebifaananyi bye tetusobola bikkiriza era okukutiisibwatiisibwa kukomye wabula Lwasa nkunoonya oveeyo nnyonnyola ekituufu oba kituufu oba si kituufu. So mu mbeera ng'ezo ndowooza ayo mumazi sigenda mumuzaako ngalo naye nga kyannaku nnyo twaviiriddwako omukyala omu ku popular abantu abadde ab'amaanyi mu ggwanga muno omukyala wa Uganda Funeral Services yatuvuddeko kyannaku
naku nnyo kitalo ddala era nga twagala okugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mu mbeera nga zino njagala okusira okwogera ku ntalo ezigenda mu maaso ewaggulu nga tufudde tukkiride speed ya waggulu nnyo. Obudde is not our friend, naye nga njagala okwogera ku ntalo ezigenda mu maaso mu music industry wa Uganda. Olunaku lw'eggulo mujjukire muno weekend twaggulawo n'amawulire g'omwana mulenzi Jose Chameleone ng'avuddeyo n'akola ekibiina ekye ekimanyiddwa nga Superstars Uganda Musicians Association wano mu ggwanga lya Uganda. Kyokka ate mwana muwala Cindy Fina Mugerwa na Victor Kamenyo Big Eye King Michael nabo nga balina ekibiina gye babalonda okubeera abakulembeze ekimanyiddwa ng'ekya Uganda Musicians Association. So mu mbeera nga zino mawulire mangi gadde gayitingana ag'okuba muno Chameleone yakoze ekibiina ekigenda okuba ate ekya Cindy ekigo era ng'empalana egenda kuba etandikirawo ne Cindy ng'ate tali mu kiro ekya Superstars era ng'abantu bannyo bavayo ne bakoowola Cindy. Saidi zeri mu kibiina kya Superstars Musicians Association mulimu Chameleone, mulimu Paraso, Wizo Manizo, mulimu omukulu amanyiddwa nga David Utalo namulabyewo, Sophie Nantongo, Betty Mpologoma n'abalala bangi nnyo, Lili Pazo, Kabako, Fefe Busi n'abalala bangi. Saidi zeno mu koona eya B tulinayo Cindy Sanyu, tulinayo Fina Masanyalaze wa Fina Mugerwa, tulinayo Big Eye, tulinayo Victor Kamenyo, tulinayo Swahaba Kasumba, tulinayo mwana mulenzi King Michael, tulinayo bangi nnyo naye nga kigamba akasente ka General Salim Sale ke kabakoze ekike kabaleseemu obuzibu. So simanyi aliwa ayagala kukuba sente oba aliwa mutuufu oba si mutuufu, wabula abayimbi bano I think ke kaseera beegatte. So nakulo eggulo bayitiddwa wa mu kakiiko oba mu lukiiko olubagatta awamu walimu ku Operation Wealth Creation esangibwa Said Zawali ekamwokya era nga abayimbi bannyo babaddewo. Ekiwayi kya Uganda Musicians Association kyabaddewo mu bujjuvu n'ekiwayi kya Superstars Musicians Association kyabaddewo, wabula aba Federation bo saabalabyewo okuli omukulu Ragadi Emakarosi Kaye Wisdom nawo saabalabyewo. So awo ne kireetawo ko ate embiranye n'obutakitegeera bulungi nnyo newankubadde Ragadi yadde agamba muno Federation etwala bonna then associations ezigwa mu Team Federation. So twagezezaako okwogerako n'abakungu abamu abavudde mu meeting eno, okwadde omukyala amanyiddwa nga Cindy Sanyu, okwabadde Paraso Mulaso omukulu omusawo w'omugongo ate nga noyogera ekibiina kya side eri ekya Superstars Musicians Association ekya Chameleone, then ne Cindy Sanyu side ze naye kirabika muno wawaddewo obutakkaanya obunene ennyo mu kuva mu meeting eno eyabadde wali ku kitongole kya Operation Wealth Creation era kino nga kikulibwa omukulu amanyiddwa nga General Salim Sale. So njagala kulagako ku byabaddeyo, embiranye, enkaayana n'obutayagaliza wabadde wali n'obusungu. Catherine Kusasa yadduse misinde, Sophie Nantongo yagambye bannange ebadde munda eyo byo, naye ate omukulu Victor Kamenyo bamusibidde wabweru ku gate yasobodde nakuyingira munda because teyabadde ku list ate nga bagezaako okukola ki okumaintaininga social distance ne SOPs ez'ebiseera bino ebya COVID-19. So katugendeeko katono olabirwa papu nga yabadde bwe tukoma tugenda kuba tugenda maaso namuli amala mangi nnyo tovaawo. Kakyakali munda ababbe byose munyiziza mufaananyi byange nga mwe muli bana musembere kero kamera zina zoom kamera zina zoom ne mwagala kamera hali sokolekera bana tusembere kama bega create a platform kubanga tubali tumanyi ababiri abawuma tubali tumanyi nti teri mu Federation ate tutegedde Confederation ne wuma mbadde mu vumbi akavuyo kyekivuddeyo tusisinkanye ne bakama baffe okuva ku NCF okuva mu OWC era nga twongedde okukkatiriza ku nsonga y'abayimbi okubeera obumu era nga kisanyu nnyo betubadde nabo abasinga buli omu agikkaanya nayo era nga ensonga nnyingi zetugayizagayizaamu wabula olwakadde meeting eyongeddwayo ku lunaku tugenda kuba tulubabuulira era tujja babuulira kyetunaba tweyongedde okutuukako baganda waliwo signs ziraga nti muneegatta kuba twawulidde anti era tusisinkanye ne twogera wamu abayimbi tuli kimu era tukooya abatwawulayawulamu era ekinaaba kivuddemu kwegaaya okunaasingako awo baganda baffe tubeesiga
Sylvia Awori mukulu wange Ragadi ne Cindy president wa UMA tukanyi kyensiza okutegera nti buli abadde munda kanya ku kyokubeera obumu era tujja kituukako tubenga twawulira ebisingako tetumanyi naye twagala kati tutegeere abaviirako okwegatta era nga be baffe era nga tugenda kuvaako okwegatta okuva n'olwaleero ebizibu byebimu so tukkirizganyiza okubeera ne meeting endala okweyongera nja okusiba mugenda kukola mutya nani kati awo tukole tugenda kuba ne meeting endala we'll have another meeting but we'll communicate the day tujja communicatinga today has been a good meeting ebadde successful twogedde ne twetegeera also it was a day to get to know the new associations eziriwo ne plans zaabwe bo so today has been mostly an introductory meeting so tugenda kuddamu tu meeting tusobola okulaba how do we move forward ffenna Cindy nga gwe omuyimbi owakabi owoku TV president wa UMA endowooza yo ku kibiina ekipya ekya Superstar eri etya so kubanga ndowooza ngu kintu kye sinaategeera bulungi okitegeera kubanga kyakatandika so tukiwe time tulyoke tutegeere nti you know what it's about what their mission as a new association is tuwulira bategedde nti UMA mwadde mufunye akasente nga tebali lwedde bagabanya simanya ne atambuza you know olwo olugambo lw'essente teri sente zizingidde UMA as yet before we had of course 100 million that was put into the UMA SACCO and a SACCO is like system just okwewola sente neziddayo and that's it tewali sente ndala era bana bali mu kwewola you know SACCO eritambula bulungi Cindy oloza kamili kye kyamuletedde okola ekibiina eki kyenava mu UMA simanyi sobolaga nti kamili mumanyi byalowooza ne palaso simanyi I don't know simanyi lwaki batandisa ekibiina kyabwe but every artist during COVID during in a lockdown ayina ebimuluma ye nga ye so maybe bo balebe kino bo basobola okurepresenting their own problem personally you know ne batandikawo ekyabwe but I can't claim to know lwaki batandisewo association Madam Cindy bulijjo okola press conference nyingi n'ozifulumamu ng'oli musanyufu leero tukulabye onyiise osibye emitaafu munda by'omutyanga nnyo abamu batugambye nti olina lubuto nti olubuto lwe luleese mmuudu nedda kyekikunyiizizza kale teri kinyiziza tuwuliddeko ntumaddemu okuba ebyokonde munda soko tubuli babalimbye simanya ani abalimba there's nothing that happened like that okay no. Chameleone alina federation gya kulembera etwala association zonna kati nga gwe omukulembeze osobola otwala UMA under that federation that is what we are discussing and in the next meeting I guess we will decide UMA as an association has really moved forward you know tulina bingi nnyo bitandise already tukola tulikola ne OWC mwatulako ne MSC already we're working with them so simanyi abamu bagamba UMA kibiina kya byabufuzi era mu abakiri muli bakadda ba NRM bajja bakiproving nti Fina ayimbira NRM muyimbi wa NRM Michael wa NRM ayimbira NRM Bigai muyimbi wa NRM kyokka be bakulembeza abali ku kibiina bano abantu baali elected 2 years ago we tried to be electing that was you know it was before elections na which in politics kanga tena kufuka kinene mu industry so nabasangawo nange ate nange mukimanyi nti I'm not into politics at all tolowooza nti n'obunafu bwa UMA bwe butandise okuleeta abayimbi abalala okwemegula tetulina bunafu UMA is strong temuli bunafu kino kitegeeza ki abayimbi okweyawulayawulamu mwenda nga ate muli bayimbi simanyi ndooza mwali babuuzizza fenga UMA turegisteringa individuals we teturegisteringa nti tetuclassing abantu you know tetwawulamu so some people ekyo kiyinza okuba nga ye tekimukolera ng'omuntu ayagala kubeera recognized in a different way naye nga UMA twasala twakoowa abantu twogerera so ne tugamba tugenda okukola kyo kuregisteringa a person instead of registering a management oba another association. We want to have the individual so that essentially whatever comes, it comes direct to artists. Tosuubira nti Chameleone okukola ekibiina kyatuma Superstars agezaako directly okulumba UMA nti yaba upcoming. UMA is an association. There is freedom to associate. Tosuubira nti agiyita yaba upcoming. Nze simanyi tannakyogera so saagala kutandika
okwogera ebigambo bye sinaakuwulira bye simanyiko bukakafu. Kino kiraba nga oli president n'oli Kamira yagera beera president wa kiri ekibiina. Ba president bazze babeerawo bangi era naye bwe yeegatta ku layini y'aba president sikinaako buzibu. Singa wenyine nyine ku Mandi waliwo beeronda nga balina federation gye bataddewo nga bagamba ne Women ejjeegatte ku federation. Ekirowoozaako ki nga ggwe? Tebanaatuweereza ne paperwork, so I can't officially comment.